Community Report amawulire mu lulimi Oluganda. Nkomyewo ne Sheikh Imran Mbazira okubeera nga atuyisa mu kaseera kano ng'olunaku olw'enkya twegenda kubeera nga tujaguza ate Yidi. Eno oba ebeera Yidi ki? Sheikh Imran oli mu studio za BTM TV. Soka obuze ku mulabi waffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Weewaawo. Ekiro ekyo kyebaita ekiramuso ekitukuvu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo ekyo sikiramuso kubadde introduction nabbi yakozesanga nga alina kyagenda okubaako ng'agamba abasiraamu. Kati bwe ngamba assalamu alaikum kwe bayita okulamusa okutukuvu. Tekusosola n'omulokola asobola okugamba. Sebo osobola okuddamu. Weewaawo. Nti wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Olunaku lw'enkya lunaku lwa Yidi era buli omu agyesunga. Yidi kye ki? Idu kigambo kya Luwarabu naye mu lulimi Oluganda Idu kitegeeza mbaga, kitegeeza ssanyu, kitegeeza kusanyuka, kulya na kunywa. Era kigambo mbaga ndowooza mu Luganda bw'oba okiwulidde kiba kitegeeza ssanyu. Era embaga ze wali ogenzeeko zonna byonna ebibaako bwe byetaaga okubeera ku lunaku olw'enkya liba bbinu kujaguza kunywa na kunywa era kya nsobi oba musango okunyiiga lunaku olwo n'oweekubagiza. Iye olisinga jja na nnyiiza sisiteekeddwa kunyiiga. Olina okwesonyiwamu at least olunaku olwo n'onyiiga enkeera kuba lwa ssanyu. Yidi zino za mirundi emeka neeno nayo yakusala bisolo kuliko Idi zino nanqasimu al-Idi biqismain. Bateekulamu Idi mu miteeko ebiri. Omuteeko ogusooka Idul Fitri wa Idul Adha. Omuteeko ogusooka gwa Idul Fitri Idi eno ey'enkya bagiyita Idul Fitri si yakusala. Era yo tukeera na kulyaako kaakulya. Naye ate eri Idul Adha yo eba yakusala era yo tokeera kulya. Ekigambo Idul Fitri kitegeeza ki? Fitri kitegeeza kusiibulukuka oba to break the fast. Kubeera nga okeera n'olyako nobanga ovudde mu kusiiba kati oyingidde officially system yokola ki yokulya. Era Fitri kitegeeza kusiibuluka ssebo. Ate Adha kiba mu kigambo kusala dhabuhu oba nahru. Adha kitegeeza kuba nti osala ekyo ekisolo ekiba kiteekateekeddwa mu mateeka g'Obusiraamu era nga kiri mu bisolo ebisalibwa. Tutunuulira abantu bano babeera basiiba mulimu abakubawo endobo oyira agamba luno leero oluganye kanjire n'alugattawo. Kino kikkirizibwa era okugattawo okwo kwe tuyita tuti tukiyita qadaa'u okuliwa. Waliwo embeera etuukawo okusiiba kati ng'obulwadde. Allah wa kitiibwa yagamba mu Qur'ani nti mbaagaliza bwangu sibaagaliza buzibu. Amakulu nti singa embeera etuukawo nga olwadde funye alusaazi oba oli mu lugendo Obusiraamu bukukkiriza okulya. Era okulya okwo kw'oba olidde kutta lunaku tekutta mwezi gwonna. Naye olwo olunaku lw'oba olidde ate Obusiraamu bukugamba nti Yidi bw'eba ewedde ng'ekisibo kiwedde ate oluliwa. Bwemba ennaku bbiri zengize wali era wano olina okuliwa ennaku bbiri. Era oba olina okuliwa ennaku bbiri. Kibonerezo ki kyenfuna bwe mba siriye? Oba osigazizza ebbanja mu maaso ga Allah era nga bw'omanyi nti buli bbanja liba lirina okusasulwa. Kati ensasula gy'olina oddisasulamu Allah wa kitiibwa yasinga okubeera ng'amanya olw'ensonga nti embeera y'okusiiba yo tteeka si kyeyagalire. It is not optional but it is compulsory. Ngabo Allah agamba nti kutiba alaikum mulaalikiddwako so si kyeyagalire ayagala akola atya asiibe. Era mu mateeka g'okusiiba mu bufunze batugamba nti qadirun tahirun wajibun ala kulli muslim. Kwatteeka ku buli musiraamu yenna qadirun oyo alina obusobozi, aqilun ng'ategeera bulungi si mulalu obanga si
talinamu mbeera yonna ya bwongo etatukwatagana bulungi. Tutunuulire wakati mu kisiibo bagamba nti ayina siibulula obaako gw'osiibulula mpeera ki gye nfuna singa mba nina gwe nsiibuludde? Singa osiibulula oyo aba asiibye falaka ajirun, ofuna empeera nga empeera y'oli, ofuna empeera ze zimu ng'ezooli zaafunye asiibye ate nga n'oyo asiibye ze tezikoze ki? Tezeetoddeeko. Empeera kyeki? Empeera byebyo ebirungi ebigenda ku akawunti ye ey'omu ggulu ng'ogenda bigabana ku lunaku olw'enkomerero oba libeta day of judgment lulimi lwa mu Oluzungu. Mpulira abasiibirako oli nagamba nti ngenda kusiibirako Imurani, singa mba nkusiibiddeko empeera edda wange oba naawe eyiyo osigala ofuna? Ekyo tekiri nnyo mashruu'u okubeera nti omuntu akusiibirako. Ebiseera ebisinga obusiraamu bugamba nti emirimu egimu ng'oli mulamu ogyekolera kati ng'okusiiba. Wabula omuntu asobola okukolera hijja niye omuntu asobola kusiibira kisiibo. Ijja n'ogenda gwe n'olambula n'odigida ku lwange n'ogenda ku lulwo naye nga era kwani okikola ddi singa abeera nga maama wo yakola ki? Yafa nga ayeetemya nadhiri yokola ki? Ey'okugenda okukola hijja. Osobola ogenda n'ogikola oba n'okusiiba singa maama wo abeera nga kuba katugamba nti singa omuntu aba yafa nga yeeyama kubeera nti asiiba naafa nga tasiibye swama anhu waliyuhu, osobola okusiiba abantu be bamukola ki? Bamusiibira. Tulaba yafa eyo point kirina kubanga yafa nkusiibira wafa. So si kugamba nti gwe okyali mulamu, obulamu buli mu mbeera nnungi nkusiibireko. Singa oli ankolera ne ku ijja bwe kiri nti singa Imurani mukolera ijja afuuka haji nedda ssebo. Ekyo kiri ku kufa kuba kino nkugambye mulimu ng'oli yafa tagenze ku ijja neŋŋamba nze kaŋŋende mukolere ijja naddala nga yeetema. Tutunuulira ennaku zino mabanja agamubangibwa mu maaso ga Allah nga mulimu hijja. Nga tumaliriza tutunuulira ennaku zino ez'okusiiba ziri nnaku mmeka? Ennaku ez'okusiiba 29 oba 3. 29 ku 3. We wano tugambira nti idi tugisuubira okubaawo oba lwakubiri oba lwakusatu wezo eyongereramu. Mbaka agamba nti suumu li ru'yatihi, musiibe nga mumaze kulaba mwezi. Wa aftiru li ru'yatihi, era musiibuluke nga mumaze kulaba muki? Mwezi. Singa guba gubuze mujjuze ennaku 3. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti omusiraamu yenna ampuliriza tetutugamba nti obusiraamu wali tebutegeerana nnaku lutuufu lwa kusiibuluka. Obusiraamu bwali buli shuwa naye bwe tutalaba mwezi tuba tulina okujjuza ennaku 3 ez'omwezi ogwa Ramadan. Olwa tekinolojia singa ennaku 3 ziggwako nga tetulabye mwezi tusiibulukuke? Kikomaawo. Tuganye nti ekisiibo kikomyawo. Kiba kiwedde kasita zijjula 3. Mu seconds 10 nambulira ku nnaku zino 10 ezisembayo ku nnaku eza 3. Nti ennaku zino 10 oba al-ashr al-awakhiri min Ramadan, ennaku zino 10 ez'omwezi gwa Ramadani kyenyinza obategeeza nti yenna ataalafuubanye mu nnaku ezo n'atasaala n'atasoma Qur'ani n'atasula nga atunula yakoze loosi y'amaanyi. Olw'ensonga Aisha radhiyallahu anha mukyala wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya al-layl. Tombaka sallallahu alaihi yayingiranga ennaku zino 10 ez'omwezi gwa Ramadan tiyayibakanga tulo. Ahya al-layl, yabeeranga atunula n'asoma Qur'ani n'abeeranga akola emirimu egyo obusiraamu gye butukubiriza okukola ng'okusaala ennyo, okusoma ennyo Qur'ani. So zino ennaku 10 zibaamu n'ekiro kya Laylatul Qadri. Ekyo ekiro tuliba tufunye akadde sebo nga mukama waffe okoze entegeka tulikinnyonnyolako inshaallah. Weewaawo oyo ye Sheikh Imurani waliwo akantu wano akasinga okukubya abantu empawa nti singa ebyokulya byonna biba tebiriiwo kubanga tukitwala ekyokulya kino nga shwaitaani ojja kunsonyiwa kankyatule embizzi weewaawo nga bagamba nti singa waba tewaliiwo kyakulya kyonna musiraamu ng'ogenda kufa ng'ekyokulya kyokka ekiriwo kyekyo kyekibeerawo. Era sebo bagamba nti ekigambo kiri ma'ruf nti ad-darurat tubihu al-muharramat nti obuwaze bukuleetera okukola ekintu ekiba kyagaanibwa.
singa omusajja akusongamu emmundu olwaleero oba nakuteekako ekiso ku bulago Shegedde nagamba nti nywa guno omwenge agenda kujjako mutwe kutaasa obulamu onywa omwenge ogwo mu bufunze obulamu kyekisinga obulamu kisinga ndowooza abadde abuuza ekibuuzo ekyo bakuzeemu bulungi nnyo kubanga obadde ondi bubi wano naye ndowooza Sheikh Imran Mbaziira akuzeemu bulungi tekitegeeza nti ate ne woba tolina mbeera ekkase mbeera erina okukaka mbeera erina okubanga otunudde mashariki west and east tewali kyakulya tewali solution okukola ekyo kuuma obulamu weewaawo obusiraamu bukolerenga obulamu bw'omuntu nange sisobola kubeera nga nsukkawo wano okujjako okusiibula gwe omusiraamu n'okwagaliza Idi el Fitri ennungi era ey'essanyu sigala nga weeyisa nga bw'obadde weeyisa bulungi obadde ogaba mu kisiibo obadde oyamba abatalina oyamba abanaku sigala ng'oyamba Kabuye Israel tusinkana olunaku olw'enkya akuume